Fula manje tuli wano tuliwa. Ni walipe yakufanya muzayi mwana mwana. Ndio ne baby boy. Mbra. Baby boy. Mbwa. Tata Junior. Baby I love you. Bana Tata Junior tuli naye faba mwina. Tata Junior faba kolachi. Abamulina. Mama nyabo kati abanaku kabanyige. Mukati wano tuliwa. Abadi bakamusungu wali munatusonyiwa. Munabe kuweza. Mukati wano tuliwa. Akatambi ako ke tutandise nako. Katambi kabadde ka Catherine Kusasira ng'ali ne baawe owaddala. Sorry gwe mubadde mugenda maaso olw'okuba nti mutambuza wano na wali. Yabadde ne baawe Seruga n'abalala mubalabye wabadde waawo full figure ne banne. Babadde nno abo bagenda maaso n'okuba nti boolekera ogenda wali mu State House. Kusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Wabula mu katambi ako Catherine Kusasira yabadde ne muninkiniwe Seruga. Baawe gwabadde naye emyaka mingi n'anoba n'adda bonna naye nga basigadde bakyatambulira wamu. Wabula ebyana byagambye nti Seruga mu katambi tasobola yadde okutubuuzaako okwogera kahayi ne bwe bamukaka batya. Kyekyamutuukako omukulu okuba nti talina kigambo na kimu kyanyiga naye you see a issue. Kale katugendeko wano ojja kujjukira nti Catherine Kusasira yagenda maaso n'okubanga ateeka ekivulu ku mwana muwala Spice Diana ku lunaku lwe lumu. Wabula Catherine Kusasira ayinako kyagenze maaso n'okubanga ayogera. Olunaku olwo nagenda ne ndubukinga olw'abawagizi bange baali bansaba concert. Fact bwe nzize nnyimba ku concert z'abaganda bange ez'enjawulo abanga Kathy nawe tukulinza ojje kuba kati amukadde ke kamona agenda maaso n'okuba nga agatako anti music we teyeesittaza bw'abanga agenze maaso n'okuba nti owuliriza omuziki gwe ne tubuuza kati munne gwe yataddeko ekivulu we yeesittaza oli abantu gwe bawuliriza n'ateeka mu birowoozo n'ateeka mu matu woyimba nga na mwana wo waali ne mukadde wo waali nga teyeesetaza. Akukyokuba nti olunaku Catherine Kusasira lwe yategese lwe lunaku lwe lumu ne Spice Diana ono no yagenze maaso n'okuba nga atugamba nti just date zagenze maaso n'okuba nti zikwatagana bukwataganyi nga bw'omanyi mu buufu obufaananako bwe butyo mu mbeera emu oba endala. Bagimpa ngenda okumaliza okugamba nti date ngenda okukola nagenza okwesanga nga tukwataganye ne muganda wange oba muwala wange Spice oba mukwano gwange. Okuva ennaku zino we zagenza amaaso n'okuba oba olunaku luno lwagenda maaso n'okuba nga lulangirirwa anti Spice Diana yali wagenda maaso n'okuba nga celebratinga show ye mu bufu omu oba obulala ate Catherine Kusasira ne tumulaba naye nga agasseeko. Banji ennaku zino naddala ba analyst n'abantu ab'enjawulo babadde bagenda maaso n'okuba nga baweyinga out shows zino bbiri ne bagamba nti eno bato kakundiiri old school music Catherine Kusasira ne new school music Spice Diana. Catherine Kusasira kino ye akirowoozaako bulala nnyo nnyini ddala. Naye njagala bagamba tetuwaliwo bato yonna tetuwali alina buzibu ku munna. I have no problem with her and she has no problem with me. Naye nkakasa abantu nti music waffe gwe tuyimba wanjawulo. Audience yaffe yanjawulo. Kunyonyodde nti yeno mbeera ya old school ne new school music. Catherine Kusasira agenda maaso okuba nti akoona ku ky'abantu abagenda okuba nti bajja mu bivulu bino ebibiri. Nze audience gye nyimbira si ya Spice gyayimbira. Okitege ne kati nange nyina audience yange kakasa. Awo nno mwana muwala oba omukyala Catherine Kusasira okwongera okubalaga nti energy mwali yanyenyezaamu kaawo ku ntontogola. Nengamba nti ekitiibwa ky'abaami kiri mu ffe abakyala. Kati nagamba nti Kathy ayimbye ekitiibwa ky'abaami. Ngenda kuyimba ennyimba nti kulikayo Daddy Joyce owedda nze ndyeno ninze ng'ebirowoozo bindi wala nga nze nonjewo ntawa nga mu butuufu omutu gwe nyimbira omwami amuleseyo omwami. Ebbanga libadde ddene nnyo Catherine Kusasira ng'agenda maaso n'okuba nga atoba atuuyana okulaba nga asisinkana President Museveni mu bufu ofaananako bwe butyo. Era olutalo lubadde lw'amaanyi si ye yekka ne Buchamani alabiddwako enfunda eziwera nga yeemulugunya
n'olwokubeera nti tasisinkanye ku mukulembeze wa ggwanga wabula bino byonna Catherine Kusasira ensisinkano eno naye agenda maaso okuba nti agikoonako mu buufu obumu oba ate era amulabye era tiwamulaba twamulaba olunaku nga lumwe kokosajjo twagenda ne Butcherman my colleague full figure nengena ne baby wange ku mwenna ababadde bagenda maaso n'okuba nti mubungeesa ebyabinde eba wano nawali Catherine Kusasira ebyo byo nakati tabikoonako agamba kimu nti baby we shibubu seruga takyamuva ku lusegere baby omwami takula kati nage baby wange tava ku lusegere Baby we lwaki otugamba takuva ku lusegere banna nade njagala omukulembeze amulabeko omwami wange asomye kanso mulamba awono Catherine Kusasira yayongedde okubanga akitukuba mu maaso nti kati baby we ono baby seruga takyali muntu wa bulijjo nga mmwe mubadde mulowooza ebyo bye mugenda muzungazunga kati bwe ntwala omwami wange gwe bali bamanyidde mu kuyimba nti ayimba abayimbi tebaasoma ne muganda mwana nomombu omwami wange ono kati kanso kimuzaamu amaanyi mwana muwala wa omukyala Catherine Kusasira paka nakati omukwano agenda maaso n'okubanga akamirwa bina ye ne seruga kati ate love ekulukutamuko okusinga wali njagala nnyo omwami wange kubanga ntegeera oyo mwami seruga bannange I love you so much baby I love you yeah right kale ayo nno yembeera yagenze maaso n'okuba nti yetuukawo Catherine Kusasira ensangi zino abadde nnyo mu mawulire for the wrong reasons mu buufu omu oba bulala ezimu ku nsonga ezibadde zigenda mu maaso n'okubanga zimuleetera ebizibu ensonga z'omukulu Bindeeba gwe tumanyi obulungi Bindeeba wa rape oba Bindeeba wa Precious Remi mu buufu obufaananako obwe butyo nga bano nno bagenze maaso n'okubanga bavaawo enfunda eziwera era obutambi bungi obugenze nga maaso n'okuba nti bufuluma omwalina akatambi Catherine Kusasira ke yali yatudde ne Bindeeba munono mwe yamugambira nti babe look this side abandi we baawulira nga Catherine Kusasira ayita Bindeeba babe kyagenda maaso n'okubanga kibatiisa nnyo wabula yagenda maaso n'okuba nti yedifendinga n'agamba nti mukwano gwe osobola omuyita babe n'atunulayo mu kamera ne mukola kye mukoze wabula ate ku luno bwe yabadde ng'atembeeta muninkini we seruga era naye obwedda amuyita baby kati tugambe nti Bindeeba ye babe ate seruga baby abo goyinza okusalawo but mukadde ke kamu yabadde agenda maaso n'okubanga ashedinga a lot of light ku Kivvulu kye yagenda maaso n'okubanga azizika ku mwana mwala Spice Diana kubanga Spice Diana yasooka okubanga ategeka engeri gy'agenda okubanga celebrating emyaka egisoba 10 bweddu mu industry y'omuziki ogwa Uganda wabula Catherine Kusasira naye n'agenda maaso okubanga atuuzaawo Ekivvulu ekyekikadde amwagenda okubanga asensulira omuziki gwe okuviira ddala eri ye yayimba aswiti wange I love you ndowooze oba bwebwo obakeeko kale okuviira ddala ku buyimba obwo Catherine Kusasira paka wano waali ensangi zino ku ndibota juzi alabika yakuba akayimba akalimu endiboto manyi waliwo yali agenze maaso n'okubanga amuyita endibota and I think that was rape yaweereza kodi ono n'agibaka Kusasira naye n'agamba endibota ezinyirira ffe tuliwo but olutalo lulabika nalwo lugenze lukakkana olw'ensonga ennaku zino buli Catherine Kusasira waalaga agenda maaso n'okubanga ayogera ku seruga ebivvulu bingi bye tumulabyeko ng'agamba nze ekibeepi kyange gyekiri kati nno takomye kuba nti abadde akyogerako n'abadde bakimusaba nti kireete tukirabeko kikyo yakyetisse bukolokolo paka wa mwami Museveni n'amugamba waayi pulezidenti n'ekibeepi kyange kiikino kyafuuse kirooya kiramba kikanso oyinza okuba awaawo n'obwa atone n'okiha obwa atone nga buba bungi nnyo buba bunene nnyo kale byebyo nno mukwano gwange ensonga nga bwagenze maaso okubanga oziraba abwezityo bwezagenze maaso okubanga zitambula Spice Diana is yet to make comments about having a show on the same date with Catherine Kusasira
having been that it was Spicy Diana that organized first, or that announced that show first. So tujja kulaba mwana Spicy Diana kyanagenda maaso n'okubanga agamba ekyokuba nti nno olunaku lwategese ate lwe luliko omu ku bakyala abaludde mu industry era ategeera omuziki ngera ne bwagutegeera batono amusingako kebbanga lyamaze mu kisaawe kino nti asusse emyaka 2 n'okusoba ate nga Spicy Diana akyali myaka 10 awo mwagenda maaso n'okuba nti atembeeta ensonga z'okubanga atukuba omuziki kuviira ddala eri kayimba buli baby boy onsaanula Spicy yeye paka wano wetuli yabasidiyo omusunsu ziri erinnya eryange omukutu gwoliko guno gwe gwagaliwo njagala n'okutegeeza ku Alson Painters UG bano bagamba nti bagenda maaso kubanga bakusiigira langi ekizimbe kyo kyonna bwe ngamba ekizimbe sitegeeza kalina yokka wabula era batandikira ku zikalino zisiiga ne badda ku mayumba gano amanene ne badda ku mayumba amakakamu ne baddira ddala ku buyumba ne oba olina kasinga olumu bakakusiigira langi ekikulu kyamugenda maaso n'okuba nti muteesa ate ng'ebbeeyi nnungi nnyo nnyini ddala mu buufu obufaanana ku bwe tugenda maaso okuba nga bakubira ku 0705 19 36 woba wagira naffe oba ogenze maaso okuba nti yagaliwo ogateekako ettofaali genda maaso okuba nti olikinga vidiyo eno mugira mubaayo mikwano. Thank you so much.